kata omulaba abantu kye bagamba nti amagezi gasinga amaanyi. NRM esobodde okutereza Uganda n'okugikulaakulanya ekozesa amagezi gokka. Obunkenke bwongedde okubeera nga bwetimba ab'ebyokwerinda n'abakulu mu gavumenti oluvannyuma lw'omukulembeze wa NUP okuva mu bitundu eby'omumambuka okujja ano mu Buganda. Ffenna tumanye ekibeera mu Buganda, abantu vibe eba nnene okujanjawaza, ate nga NRM eri mu nteekateeka eya Buganda for NRM, Museveni for Buganda. Kakati baagala okulaga nti NRM yesinga amaanyi mu Buganda, wabula nannyini Buganda yakomyewo, agenda kutandikira Butambala olunaku olw'enkya n'ebitundu ebirala. Vibe y'amaanyi ngenda kubeera nga njikulaga. Bobi Wine nga yakava mambuka, buli omu alowooza akooye. Omusajja olutuuse wakati atadde luba wansi n'agenda ate ku ekereziya. Bannange, oba Bobi Wine awummula ddi? Katonda y'amanyi. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutunuulira ku MP owa Igara avuddeyo n'abaako ebyama byatusomolera mu kakiiko ka Parliament aka Kosase akakulirwa Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa. Omwami ono wa NRM niye agamba nti Sseggona abadde nga akukuta n'abakungu mu gavumenti ku ripooti ez'enjawulo ng'azitemerako ettaka, era avuddeyo ne yeetonda. Okwetonda kuno akutwala eri bannakampala, agamba nti amataba agali mu kubeera nga gabayisa bubi gava ku bunafu bw'akakiiko ka Kosase okwata obubi ensonga y'omugagga Miss Kigundu. Tugenda beera nga tubiwulira. Najjako ne mbagamba ku Honorable Sseggona engeri gy'addukanyamu akakiiko ka Kosase. Ne mbagamba nti nze bwe ngoberera Kosase ndaba ebintu bitambula kibaliga. Abakweshoninga ebibuuzo abakulu, ate Medadi Sseggona bagamba amwe musirike. Nakyogeraku wano abajjukira mujjukira. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira mu ngeri emu. Waliwo omwami bamuyita Sewandagi. Sewandagi yali ayagala kaadi ya NUP eya Nansana Municipality. Nendowooza ne bamutegeera. Omwami oyo yavayo n'agamba nti ye mbega ate n'abyegaana. Kakati emirundi mingi azaayogerera NUP ebikikinike. Kojja Kagatto yamukutte. Sisuubira nti eno emboozi wandyagadde ogisubwa. Omanye emboozi gye bayita busungu. Katono Kojja Kagatto takuba abalula. Tugenda beera nga tubitunuulira. Mu ngeri emu waliwo omukyala twamukulaze eggulo ye Fausta Bitano. Yali yegwanyiza ekifo ky'obwa Member of Parliament obwa Mityana ne batamuwa kaadi. Yavuddeyo twamukulaze olunaku olwajjo ng'agamba nti abakulu mu kibiina abaana ab'obuwala okubawa kaadi abamu beebaka nabo, abalala basasula ssente. Fausta Bitano ebigambo mu njogera ennyangu yayokeza. Era tugamba NUP mugaba kaadi eyinza okuba tekola nsobi. Kakati yeekolera mutukwatidde. Saagala osubwe emboozi ya yeekolera yitongwa. Ogenda beera ng'ogiwoomerwa gwe kyoba omanya. Nzikiriza tukole bwe tuti tukomewo ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera. Nzikiriza ntandikirewo. Omukulembeze olunaku olwaleero akomyewo e Kampala oluvannyuma lwa weeks 2 z'abadde amaze mambuka g'eggwanga. Olukomyewo ng'akooye ebitagambika, naye asooseeko mu ekereziya okwebaza okutendereza omutonzi. Weewaawo
n'okubeera nga amuwanjagira oba amulaajanira agonze ebyo ebikaluba. Njagala tumulabeko ku Ekereziya. Ayise ne mama. Ayise ne mama. Ugana n'obuuza Bobi Wine dirwawummula. Omanyi ebiseera ebisinga nti oyinza okukola omulimo business n'oleeta abakozi noga nti bwendeeta abakozi nja kuwummula n'omalirizanga abakozi bakusinga emirembe. Eki kyentegeeza nkimanyi abakoze ku business mukimanyi. Gwotuula wansi n'olowooza kino olowooza bino ate simanya baleeta bino n'obeerawo nga gwe olowooleza business ekuze etya njongeddeko ntya kino kiri bwe kiti ng'omukozi yatuuka ssaawa 2 n'abeerawo kwemu nannyuka neggwa nnyuka oluusi n'akuleka mu dduuka oba mu bizinensi yo ng'otudde olowooza oba nonnyuka n'ogenda ewaka bo ne balowooza ogenze waka naye ng'amazima gali nti oli mu bibalo olina ne loosi z'otunuulidde. Kati ye Bobi Wine oyo mutunuulira ne mmusaasira nti NUP institution naye institution etudde ku ye ng'omuntu okulaga nti etudde ku ye emabega emyaka egiyise abasinga babadde mu NUP babadde baagala gisuula naye nga bali munda tesurvivinze lwakuba nti ki esurvivinze lwakubeera nga Kyagulanyi abadde mugezi ekimala ng'amanyi n'engeri ey'okwogeramu n'abantu be okuwuliziganya n'abantu be n'abantu nga bamwagala nga ye omuntu ne idea gyakulemberamu. So kati abalala abajja mu NUP obalaba nga beegwanyiza bifo bw'atakifuna kifo ng'ayitawo agifuukira ekizibu naye nga wano tebannaba mumma kifo ayogera ebirungi ebitagambika bannange oyo ye pulezidenti wange era oyo yasaana okukulembera eggwanga kasita bamumma kaadi weppa ng'afuula ebyeru. Kati Bobi Wine obuuza lwawummula NUP emutudde mu kifuba n'okusinga we yabeeranga mu ndongoze nti mu ndongo yakubanga wiiki n'agiteeka wali n'addawo n'awummula wiiki ne yeebaka n'agendako ne mu Amsterdam n'awummula leero tawummula. Ekitebe Kavule bakirumbye yapositinga yatuukako n'abeeranga na buloga naye ng'abo abakayanira kaadi abali mu kudduka mu tebabawadde nga teri yadde apositingayo yadde ku mukutu naye nabo balina emikutu gyabwe. Ye nannyini ekibiina yakirwanirira gwe baagalako amasannyalaze. Bobi Wine omusaasira ebyaddala omusaasira wuuyo musajja atu yatandise n'okusala weight yatandise okugga ne of course akalulu bwe katyo so tebyewuunyisa. Then kulikayo omukulembeze omulungi ku church buli amulabako of course libeera ssanyu kabeera kayisanyu buli amulabako aba ayagala kifaananyi aba ayagala selfie kumusigazaako ngera naawe andaba naawe yogera amazima yogera amazima ddala nga wafunye omukisa gwe toyagala kifaananyi toswala yogera amazima nkimanyi okyagala yes. Kale katweyongereyo avudde Northern twandowooza wummudde agenze ku church olunaku olw'enkya. Ladies and gentlemen, omukulembeze akeera Butambala enkya
akeera Butambala ayolekere Gomba ojja tuwa ku posti y'olunaku olw'enkya akeera Butambala ayolekere Gomba bw'ava Gomba agenda kubeera ng'ayolekera Essembabule nabawadde mu mboozi yaffe eri General Katirima yayungudde abavubuka ba NRM mbu babeerewo nga Kyagulanyi ayitawo bambale t-shirt za yero mbu bamukubire bukubizi jambo kino kya bulimba baagala kukola fujjo naye nga Electoral Commission ya gazetinga negamba buli candidate alina okubeera mu district yekka oba okitegeera nga kyebeewala bawagizi boono n'aboono kolayidinga wabeewo obutabanguko kati General Katirima yagamba aba NRM munna mubeere ku makubo General kyoyagala okuleeta oyinza obanga tokimanyi oba bw'oba okimanyi nga tokitegeera kiyinza kuvaamu so Ssembabule agende Lyantonde bava Lyantonde ajja genda Ekazo bwava Ekazo ajja genda Kiruhura bwava Kiruhura ayolekere Isinjiro bwava Isinjiro ayolekere Mbalala mu Mbalala City then Rwampara agende amalire Entungamu si gye bazaala Mama Babi yes kakati awo kitegeeza mama tujja tambula naye okuvanga Isingiro ekyo mama ye musuubira okubeerako Isingiro mama ajja kubeerako ayinza otandikira Ekiruhura oba Isingiro mama ajja kubeerako ajje Mbalala City Rwampara Entungamu waka wa mama era omusuubira okubeerawo onaawulira wiiki bwegenda okubeera ng'etambula bwetyo mpola tumusabira birungi byerere ne ttiimu yonna nga bwegenda okubeera bwe tuvaako nzikiriza mpiseewo ku birthday esooka kegende wa muganda waffe amanyiddwa nga Mordecai Mulisa happy birthday bro happy birthday brother webale nnyo emirimu gy'okola ensi ekwenyumirizaamu ensi ekuwa ekitiibwa ensi esiima ebirowoozo byo webale kubeera muvubuka naye omuvubuka asomye ate n'otegeera omanyi byanjawulo bangi abasomye nga tebategeera webale kubeera muvubuka asomye ate n'otegeera ku myaka gy'owezezza 33 tusaba Katonda tukulabeko atukuume tube balamu tukulabeko ng'oyingidde 8 ekyenda eyo nga DPTV Uganda tugamba nti webale kubeera kyakulabirako webale kuyimirira ku mazima n'ekisingira ddala webale kwewaayo kugabana magezi go ne Bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza awamu bangi bageesigaliza singa wageesigaliza ani yandikunenyeza naye kosalawo okugabana naffe n'obudde bwo ssebo tubusiima era amazaalibwa amalungi Katonda akukuume akuwa ekisa akuwa obulamu obulungi abaana abalungi neyo ensigo gy'osiga etambulire mu musaayi gwo n'abaana bo n'abazzukulu b'abazzukulu bo bonna ebagase tugenda gendewa muganda waffe era omulala sita mutabani wa Map Media Kabwejumbira nga sinaba kwogera ku sita soko tuwakatambika sita y'omu ku baana bannamawulire abatambula n'omukulembeze mutuweeko emyaka na twagala naffe kubeeko tiyagasa atandise okay waliwo
Muganda waffe Sita nawe tukuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa gano. Webale nnyo kubeera muvubuka muto naye n'oyimirira ku sayidi ey'abanyigirizibwa ng'ate otakabana efuna eddembe ereme kunyigirizibwa at your age okwesaddaaka n'ogamba kojje mu bintu eby'enkyukakyuka. Eyo statement nnene tetusobola gibuusa maaso. Webale nnyo, webalire ddala. Tukuyozaayoza olunaku olwaleero, emyaka tuwagitugambye Sita naye tugamba nti webale kula, tukusabira obulamu obulungi. Olabe ku Uganda empya eyo gy'olwaniridde era gy'olafuubanira nga si ggwe wekabula ne famire yonna, kubanga taata ye Map Media Kabwejumbira jjajja wa struggle, then mu ngeri yemu ate n'abaana bonna, abaana alina bawerako mu struggle awo. Bale Sita webale nnyo, Mukama yebale kukuza, nawe tukwagaliza birungi byerere bro. Webale kubeera musajja muvumu ate era atakabanira eddembe ly'obuntu. Now nga tugenda maaso, njagala katambi akeewuunyisa. Ogenda wulira ebigambo weewuunye, nenzikiriza nsooke neebaze buli omu agenda maaso n'okubeera ng'okontributinga ku ssimu gye tuli mu kubeera nga tunoonya. Njagala kwebaza mwenna abeewaayo ne muwaayo. Tuli bangi ku mukutu guno, ne bwe kaba katono katya tukaaniriza. Essimu twetaaga ya miliyoni 1,65,000 si ya bbeeyi nnyo newankubadde ssente nnyingi. Naye ku miliyoni 1,65,000 twasembyeyo video yaffe eyise nga twakafunako 7,165,553. Then nga tukyabanjibwa emiliyoni 1,000,000 miliyoni 1,000,000 emeka miliyoni 1,030,000. Twabadde tusigadde tubanjibwa 9,000 n'omusobyo. Then video gye tukoze waliwo abalala abatuwaddeyo. Waliwo atuwaddeyo 15,000, omulala n'atuwaayo 1,010,000, waliwo atuwaddeyo 13,000, waliwo atuwaddeyo 2,000 n'omulala atuwaddeyo 1,000. Wano nga ndi ku mpewo wano ateereddeko 1,000 ne gibeera 19,400. 19,400 bwe tuzigattako wano ne tuzigatta ku zino zikola 9,105,553. Kati bw'obanga ogasse wano kitegeeza tuvuddeyo eri kuzibadde zibanjibwa 9 kati tubanjibwa 73,987. Tusobola okikola baganda bange, tuli bangi ku mukutu guno. So kitegeeza kati tubanjibwayo 73,987. Essimu tugifune. Nsiima nnyo mwenna abakwatiddwako era abagenze mu maaso n'okubeera nga mutuyambako. Neyanze gamannya nga wandiika nja kujja nga some bwe tugamba nti tusome amannya nga bwe gatambula tuba tujja kuliira programu obudde, naye ngenda kujja nago nga tugakoze bulungi amannya tugasome buli omu atukwatiddeko. Okujjako nga toyagala kusoma awo oba ompeerezo ngamba nze tonjogerako. So tweyongereyo bwe tuba nga tuvuddeko awo, naliko wano ne mbanyumiza ku story efa mu kakiiko ka Kosase akakulirwa kati Medad Lubega Sseggona. Ne mbawa scenario 2. Esooka yali ku Uganda Airline, bamutuura kine banne we bategeereza nti ennyonyi ya Uganda ennyonyi bagula nkadde tekyasobola kusaabaza abantu ate spare waayo taliyo, ennyonyi simanya tezikyakolebwa, kampuni yaggalawo. Nenzija ne mbagamba bwe ndaba
Kosase ya Joel Ssenyonyi ng'akyagikubiriza. Nendaba Kosase eya Lubega Sseggona akali amaggwa. Eno Kosase ya Sseggona nongoosemu tebuuza bibuuzo tekyunya bantu b'ogamba nti eyina okubakunya baveeyo boogere amazima. Wallahi tebakunya. Kakati waliwo omusajja bamuyita Nkunyingi Muwada. Nkunyingi Muwada abadde ng'ateeka abantu ku nninga mu Kosase naye nga mumanyi Sseggona kyakola. Amugamba gwe nkuweza okuddamu okwogera. Bano abantu ekiteekesaawo Kosase kukunya bukiiko obw'ebitongole bya gavumenti n'abo ababikoleramu okusinziira ku mivuyo akakiiko bijje kaba kasanzeemu. Naye ng'olaba Honorable Sseggona ayina engeri gy'awewa ebintu ng'abitwala atyo. Oba okitegeera nga Nkunyingi Muwada ayina engeri gy'asika n'abuuza ebibuuzo ogenda okulaba nga mukulu Sseggona agamba gwe toddamu okubuuza ebibuuzo kweno ensonga toddamu kwogera. Noga ye lwaki kino kiri bwe kiti n'osirika. Nziramu okulaba bato yaabwe ababiri bonna ba NUP batuula ku Kosase. Nziramu okulaba ensonga ey'okubiri ku Nira. Abantu bakomplaininga ensonga y'amannya nga wagenda n'owandiika aba Electoral Commission abanira ne bawandiika bubi. Kati bwaddayo okufuna okukyusa nti erinnya balikola bubi ate osasula ssente empitirivu. Nkunyingi Muwada ng'akomplaininga ng'agamba twagala tulabe ng'abantu tebasasula ssente nnyingi era Sseggona n'amugamba gwe toddamu kuteesa ku guno omulamwa. Awo Nkunyingi Muwada yakyusa ne ku feesi n'agamba naye Cheya oliddemu olukwe abantu abaakulonda obaliddemu olukwe n'ekibiina kye kya NUP okiriddemu olukwe. Teyamuddamu era Nkunyingi Muwada tebamukkiriza kuddamu kwogera. Then ne tulinda tulaba report eya Hamu Amis Kigundu ejja mu kakiiko ka Kosase. Bw'ejja mu Kosase tulinda ekigenda okuva mu Kosase oda neve ewaanita amonga eyo ng'egamba yayina akakiiko kaataddewo okuli ababaka ba NRM abagenda okutunulya akakiiko kano. Naye nga waaliwo omukisa. Omukisa ani ataaguganya kubeerawo? Okusinziira ku mubaka ono waayigala omukulu atugamba nti gino emivuyo Sseggona yali agimanyi. Nejjukira NUP egamba erwanirira muntu ekuteekayo okukiikirira omuntu n'ekibiina. Ekibiina okisambye nga munnakibiina muno tomuwa mukisa. Kitegeeza lwo b'osaavinga. Tulabe emboozi eno. Mwasuze bulungi, muli bulungi, munzikirize. Amannya neyanjule Mbwateeka Mwaggafa MP Gara West. Era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba Parliament obutayamba bannayuganda. Ensonga gye ndeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi ogwa Novemba nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko. Amataba gabalidde ne gabamalawo naye kireese obuzibu ffe bammemba ba Parliament ffe twabatunda. Ensonga gye ndeeta nze ntuula ku kakiiko ka Kosase mu Parliament akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu. Baatuwa okunoonyereza engeri Hamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala. Nga kakiiko kaffe akakulembera ye mwami Sseggona Medani Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne tiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe report tuyambe bannayuganda. Report nga mutulaga muli bize mugikola ne bakiraaka abamu. Mukukuta nayo kiro. Nga Hamu amaze obbawa omudidi gwa ssente gwe gubabonyaabonya. Nze
njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wajali ya City. Njagala kwebaza Honorable Naluyima ono we Wakiso. Kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba hamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe abantu bajja kufiirwa emaali abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni. Ffe ebimu ebitubonyaabonya okulaba nti gavumenti etukalakatta n'etubonyaabonya ne tugenda okwewandiisa ne batujjamu ne tubeerawo nga tebakyatwetaaga tubeere mu palamenti tebakyetaaga tuweereze lwa mazima gaffe nti emitwe gyaffe gitweyimirira. So baganda bange teri muntu yasinga batunda ng'omwana wammwe mwe mumanyi Sseggona ne tiimu ye. Bagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu palamenti kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku palamenti eyo report tebagisomanga. Kakati kwolwo presiding officer yagamba nti ku lw'obudde ezo report zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu ziyise za report nga 6 nga 3 era ne report yali ewagira hamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri member wa parliament gwobuuza n'asobola okubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga president yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu kasita babasobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala. So kakati ba mitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira nga hamu teyafuna na environmental impact assessment bine byanne mu kakasa ne bamanya nti kino tekisi kya bulabe. Hamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving nga teina bye manyi ekintu ne kiyita bannayuganda kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown. Kakati njagala bategeeza nti ekibabonyaabonya kyekyo ekintu kyayita nga bamemba bamaze okufuna omudidi gwa ssente era nakwatibwa enyiike n'enkubira Honorable Joel Ssennyonyi n'emugamba Honorable Joel mutukoze bubi opposition ne mutandika okulya ssente ne muyisa report nga tebiriiwo n'angamba bitya ne munnyonnyole kyabaddewo Sseggona kye yakoze ne ngamba njabba wemula njabba swaza lumu yangamba Honorable bale kumbuulira katulabe kye tusobola okukola era nze kye mmanyi Honorable Joel njagala kwebaza abamu kye mutamanyi Honorable Sseggona kye baagaana okumuweera card ye gundi okuvaayo n'etegeera nti Honorable Sseggona yakwata ku ssente za hamu n'ayisa ekintu ekyo mu ngeri etaategeerekeka. So baganda bange njagala bategeeza nti abantu baalya ssente kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda kyekiri mu kubonyaabonya mmwe abasuubuzi. N'olwekyo njagala bategeeza nti nze kyensuubira tebaŋŋamba naye kyemmanyi ensonga zange ze nawaayo ze ziyinza okuba zaaviirako Sseggona obutafuna kaadi ate baali tebayinza kuvaayo bamukube nga bwe baakuba mpuuga kubanga mwandirowoozezza nti ndowooza bano babakuba buli gwe bakuba ku ludda lwa ssente. N'olwekyo tubonyaabonyeza bannayuganda kyova olaba ffe abamu baatumye kaadi abamu baatulemesezza ne twewandiisa ne batujjamu kubanga ebigambo bye twogera terina gwe bisobola okuwoomera. Nsaba akantu kano mukadiweetinge mukatagingeko gali amata bagenda bye simanyi bikola katambule ensi etegeere. Okay, kale oyo mubaka owayigara ndowooza West atusigidde ekifaananyi kyetutasobola kuwakanya kubanga atuula kakiiko akakakosase mu ngeri emu y'omu ku bali munda bw'avaayo n'ayogera ekintu tetuyinza kyandamayininga. Then kati ndowooza olaba NUP abantu ebamma kaadi with the reasons empitirivu. So kati gwe tovaayo noga NUP lwaki ono yamumma kaadi soka osiriikirira olinde ebikolwa bye ebiddako biyinza okwogera oba wayinza okuvaayo abaga boss lwaki kino kiri bwe kiti okategedde.
kakati waliwo omwami omwami bamuyita Kojja Kagatto nkimanyi ababeera ku internet mumumanyi waliwo n'omwami bamuyita Sentamu Sewandagi omwami Sentamu Sewandagi yali ayagala kaadi ya NUP okukiikirira yali ayagala kukiikirira Nansana municipality omwami oyo kakati omwami oyo mu byayogera omanyi omulimba agwana mukkiriza bwe muwakana bukya mukyawakana ne bw'osirika alimba ne biggwayo n'atambula n'agenda nogaye kati ono abadde nnimba omwami oyo yavaayo n'agamba ye mbega era abegera gavumenti bwe baliko ku programu emu ne bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo n'abuuza yamwokya kati ebyoleese byaki yatandika okujjonkera NUP ng'akitegedde nti abakulu bamanyi ebiri emabegawe nti akolera gavumenti bw'atandika okujjonkera NUP era nakati agijjonkera abeera eyo ne bakyaliibe kakati waliwo yabadde Kwezi yaleese Kojja Kagatto Kwezi ne mukubi wa NUP agifuntula agamba ye Kwezi agamba mbu agiyamba kulaba bituli bijirimu semanyi oba kyekituufu yaleese Kojja Kagatto sikulimbe lutalo girwavudde oba ono yayogedde biki ku Kojja Kagatto awonze naawe Kojja Kagatto kyonna kiyakoze omukulu gwe bayita Sentamu Sewandagi my brother I'm telling you kino njagala okyewulirireko okulumba Bobi Wine dino lyabadde essomo ddamba ffenna lye tulina okuwulira yasomesezza n'akuba n'ayuza n'ataagula njagala violence ate Kojja Kagatto yankoledde violence kale njagala twakatambye ako producer ojja kwongezaako ku headroom ya Kojja Kagatto waggulu katono okay kati katuwe nokugenda ku ntaana y'Obote kakati ekyo kyekibukubiraga nti omuntu tategeera kakati beba balwana agamba nti ali mu struggle naye oyo Sewandagi bamugobeyo tategeera tasaanirayo bw'oba oli mu struggle bw'oba bakola struggle tebagikola kusaanyawo biriwo wabula kuzza kintu bupya kiba kitegeeza nti Bobi Wine omuleka n'agenda n'ayogera na buli abaali bakyawaganyeko naki yebeera reconciliation ywe muntu ayagala okugamba nti tukola kintu kipya nga Mandela bwe yakola reconciliation ne Peter Botha n'abandiki Stiole ba Abe Muzolewa bonna n'ayogera nabo kakati Sewandagi yerowooza nti Bobi Wine aba musiru okugenda eyo bw'ogamba mukali buli yakola ku Buganda ekikyamu bamukole ki bamuboole gavumenti yayogerera bimeka byekoze Buganda kati gwe ino bimbuulira wano gwe kyogamba abantu obuwanga obuli eruweero babujjambalala gavumenti yawana yabatta yawa yali yawa manyi nti Obote yabatta Obote yali efugawa yava buvyeri n'atandika kutta abantu Obote oba waliwo ensonga lwaki yali abatta kenyini mwe mwali mulwanira anti gwe kenyini gwaleeta kitegeeza nti eno gavumenti eyali erwana ye yaviirako okufa kw'abali nawe wevuma gavumenti eno gye waleeta mu buyinza sigyevuma nze kugamba bugambi nti bwe baba banenya tonenyaako oludda lumu kubanga bw'oba owangula olutalo gw'oba osinze okutta kitegeeza botta be bavaako obuwanga awangula yasinga okutta oyinza okuwangula omupiira nga toteebye eggolo nnyingi tekisoboka kakati osobola atya okumalawo okuwamba obuyinza nga abakulwanyisa be basinga obungi olina batta bamalawo ekitegeeza obuwanga bw'abantu abo abasinga baali bajasiba kati gwe baali bakwawuliddewo obwobote n'obw'abantu aba bulijjo kati Sewandagi lwaki talina magezi kutuuka ku leveeyi
mukulu Kagato bwaba yakutuusa okugamba nti nze nali wayuuse then agenda bakebera obwongo bwe ayinza okuba nga tategeera asoma bwa kanso sebo obwa kanso bwa na kumaliriza bwa lawyer anaawoza bikyoyo bwaba bwati bwa reasoning Sewandagi yali andabyeko amanyi oyinza mbona gekifaananyi bulungi nnyo singa abadde amanyi singa amanyi gye mbadde bwaba abadde amanyi nze abamanyi bonna bamanyi byempiseemu nze nali nzanya nali mu art nguzanya katemba nakati gwe nkyalimu n'ensi yonna emmanyi nendyoka nvaamu nengenda mu bintu era nali mu ebyo era ukawano nebivaamu kuba nali sibyetaaga nenzirayo mu art wange kati kano gye kagambira mbu nali wayuuse kyakuwaliriza okugenda mu magye nali njagala kulaba bagamba nti abasirikale babonaabonerayo nyo ndabe kubonaabona kuba nali mbulamu bulungi gwe tuwabonaabona saabonaabonako saafuna kantu kansunako saafuna nti bankubisa soba ki oba okunuubuka nze satta ku bantu natta baaduuyi bo wabatta ate oyinza okulwana okubeera mu tutalo n'otakuba mu aduuyi oba Kagato weetikanga migugu na mmere kale ne bwe ndiba gye neetika kakati bwe baba basamba omupiira kale abatudde ku benchi tebaba ku tiimu ennyonyi bw'eba egudde bonna baba bapayiroti abafiiramu abula Kagato bwe tofaayo nze kyesaagala ofeeyo nti kale ndeetika emigugu gwe nga tewasobola genda kale kutwoleza sowaani nze nali sinaba kufuna busobozi abo abaasama kuliko eyali asobola n'okusembera weetokotera kale nze nsobola okusembera neneetika emigugu emundu weetokotera gwayasama wakomawa ate nno baagala okwefuula abalwanirira okulwa abalwana ennyo kati lwaki kale bwe wava mu struggle waddawa gwe Sewandagi gwe mbuuza waddawa kati looya Kyagulanyi si looya ne Kyagulanyi looya teyaddayo n'asoma yasoma amateeka naye tannafuuka looya tanagenda ku Road Development kati kakati bw'aba tannagendayo ne Sewandagi tannagenda mu Road Development Center bonna benkana Kyagulanyi asinga kuba ye yamaliriza ono akyaliyo omanyi abantu abamu bwe baba baagala okufa eby'omuntu waliwo abantu be bayitamu era kyova olaba yava mu struggle be bayitamu nti mutukubire gundi buli lwobeera oyogera nga babikyusa nga babiyingiza mu Buganda nga yakola bwati Buganda Kyagulanyi bagambe nti Kyagulanyi standing there for Buganda ayimiriddewo ku lwa Nuupu si ku lwa Buganda kati lwaki Sewandagi agamba mbu Kyagulanyi yakola bubi kubanga oli mwana Muganda muzzukulu wa Kayiira Sewandagi Wambogo nakati jjajjaffe Kayiira n'alyoka amuyita n'amutwala Magere njagala kumubuuza kino Sewandagi wa ddiini ki eno yaffe ey'ekinnansi Sewandagi buli yanyiiza kabaka Sewandagi amunyiigira manyi nze njagala nnyo abaasaamirira mbamalemu okwasaamirira anti nze simanyi oba abanyiigira bonna kati bw'oba weewaddeyo okunyiigira buli anyiiza kabaka munyiigire n'abagenda e Namugongo eri abajulizi kuba n'abajulizi kabaka okutuuka okulagira babatte baamunyiiza kati naye nabo babanyiigireko baleme gendayo ku bigwa by'abajulizi kubanga era bakunge n'abantu nti lwaki mugendayo ng'abo banyiiza kabaka n'alagira batta naye tebasuute kati obwasaamirivu obwengeri gye tuyimba ne tuwoomerera n'okuwoomerera abajulizi waliwo eyakyabwa Mwanga kuba yagamba okwegira abajulizi battibwe abajulizi wawulirako omulango tekwali mulango sibaali Baganda kwaliko n'abagwira kwaliko bameka mbuulirako bwe mbuulira ku baduuko kwaliko Abanalwanda kwaliko Abalundi gundi abajulizi 2 mu ogu musomere amannya gaabwe mbuuliremu amawanga amalala Kagato lwaki onkwata entege n'amagulu anti ogambye mukwaliko abagwira kabaka yali alina obuyinza ku bantu anti omanya lwaki kabaka yali talina buyinza ku bantu b'amawanga amalala abamu baali bajja mu lubiri kuweereza Ssaabasajja Kabaka nga be bakiri Ggwajjo be Yohana Maria abo bazeketa baluka baana bakintu abamu baŋŋondwe baali mu lubiri naye nga baava eri ne bajja okuweereza Ssaabasajja Kabaka ne babatuuma amannya ga ŋŋondwe gaani ate babatuuma ago gennyini akati nno nkugamba bwenti saagala buli lwe muba mulina embiranye zammwe nga mulina gwe mulwanyisa muleme kwekiika mu Buganda nti Buganda kino okikola ku lwa Buganda kati gwe osoma amateeka Sewandagi ku lwa Buganda osomera Buganda gwe toli Muganda kati ogasomera Buganda sebo kakati
Sewandagi yakoze bubyo kugamba nti no Bobi Wine yakoze bubyo genda ku ntaana. Buli omwali n'olubimbiro gakati lwanira gy'olwanira bwe oyagala kulwanyisa bagira bakosa Buganda. Kiwekika mu Bobi Wine kuba wala byagenze eri. Gwe nawe lwanira gy'olwanira nga ye bwali mu Nuupu nga mwasinziira ye kyalwanirira kulaba nti bannayuganda bonna babeera wamu. Bino bye mugamba Mugundi Ampala na Gundi Muwala na Gundi Mukola bati ye mu Uganda empya kyayagala abeerenga bonna bantu bali kuki bali kimu. Kyovola bali Ekkaramojja olaba bwali bwe yatuuseeyo bwe yatuuse Kotido bwe yatuuke Moroto bwe yatuuse Erira bwe yagenze Hoima bwe yagenze Bukedeya bwe yagenze Embale waje yagenze abantu n'atababeeza ne batabeera wamu. Waliwo abazze bamugoberera n'owulirayo n'enfeekeezeera zisiwanda gimodole mba abantu ajja nabo abapakira nga n'eggwanga terina gaali ya mukkeeva wano genda pakwaki kati ye yabatwalidde kuki kulole abadduka boolabanga nabo baddukirana ku bigere naye yatuuse ne we yatuuse n'atambuza bigere mu mazzi mu nguudo enkola eza kolansi obulungi. Oli muwagizi wa Nuupu oba oli Munnayuganda? Nze ndi Munnayuganda alabe era bwe nkugamba enguudo mba ndaba za Uganda mbasiraba za Kenya. Mwabataziraba temuziraba. Ne Katemba nga yakusukko. No, kati nze nkubuulira ekintu olaba za Uganda. Nze mbeera Kenya. Nyinza okwogera ku byobufuzi by'eggwanga eddala. Ate bwe mba njogera kino mba sirina gwe nzivoora, mba sirina gwe nkomerera, mba sirina gwe nnengeza. Wabula buli kyenjogerako mba nkyogerako lwa bulungi bwa ggwanga lyembaddemu lye wansanga mu ggwe abasinga obungi mwansanga wo wano aboogera n'abo abawaawala yayote nga bw'ogambe mbonawona bwonyi lwaki leetayo omuntu omu akugambe nti oyo namulabako mu youth. Yenze kati okuba mu youth emyaka gye nnina youth nagibeeramu mwaka ki? Ate nze nyiza okuba Sewandagi alina emyaka ngeme kandi sikamanyi ali mu myaka nga 5 Museveni bye yasanga aba myaka 10 yayasamaati yansangawo Museveni yabasanga wa myaka 10 nga nawe yasambira ku byalo 1963 nkagamukaga anti ndo yasoma ebyafaayo abo tebategeera bwe wulira oli nti nasoma byafaayo nze naliwo. I saw everything with my eyes. Nejjaja Kagatoyina emyaka emeka kubanga ndaba oli musajja olabika bulungi onyirira nendo okulabika bulungi bintu byoyogerako siteekwa kulabika bulungi ninako bwe mbanjogera ndabike ng'obwo Obusewandagi bwe bufaanana ndyoke njogera ebintu njagala kakati bakaleete bagambe kasoma bwaki katuule wano nange ntuule wano baleeta Sewandagi otuule wano Sewandagi atuule wano buli omu aleete buyino muleetanga ne poliisi awo ate yaki anti kagenda kugwera ebyekisiru nkabattule kujja Kagatone nze nkubuulira anti twetaaga ngenda mubuuzanga ebintu kuba naliwo yambuulire nga ajeje mbambu nabisoma mu bitabo. Era waliwo gayo gwe nali njogera nasanga emito mu firiji ne mugamba wagisoma munasoma mu bitabo ne firimu eri ya Lastiko Gundi simanye ya Amini mugamba kati owulira okutategeera ya Amini yali nfu kubanga bazannyanzannyi anti kati yali Rio ate nanti okuzannya firimu kyekimu n'abo abawandiika ebitabo teri yawandiika kitabo nga wandiika ku muntu yavaawo nga wandiika birungi kubanga baba balabawo ligasi gye yalekawo bamuwandiikako bibi ng'oli bw'asobola okugamba abawandiikanga ku Gundi ku Beni nga bawandiika yagamba mbwayagala Kabaka amufukaamirire Buganda anti kati byebyo olw'okuba yagamba nti ayagala ye kaabeere president Ssekabaka abeere ki prime minister kati awo olw'okuba baali bategerera ku level ya wansi balowooza nti oli abamulengezezza okumufuula prime minister nga bo baagala abeere president kubanga Ssekabaka yandibadde n'obuyinza nga ye prime minister kakati kati ebyo Basewandagi bye batategeera okubonaabona n'Obote okukola byonna tekwava ku bantu ba bulijjo bano balala Baganda be bakikola Obuganda buboneebone be bakikola kuba baagaana okwegatta ku Beni Kiwanuka ne beegatta ku Obote ne KY ne yeegatta ku ki ku Kabaka yekka KY Kabaka yekka ne yeegatta ku UPC Gundi netafuna mandate neviiramu awo n'abagamba naye mugenda kiraba bakirabye oluvannyuma lwa myaka 63 Beni kye yalaba mu 1963 ye bo bakakiraba nti bakola kikyamu kakati bava obuntu nga buno nga bujja bugamba Gundi akola byogende ono ayagala okuzza okulikonsayiringa nga mmwe Abaganda luli bamwegattako okugenda kunta bamwegattako mulamu n'abakola ekyawalugabi
ono agenze ku ntaana ye mubi agenzeyo ng'afudde ye mubi ngate balumbanga famire ya Muwanga yamuteeka ku buyinza Paulo Muwanga yali Munyankole yali Mulango yali Muteso teyali Muganda ngate balumbanga Sekono Vincent Sekono ati yali wacho ye yali chairman wa electoral commission ye yalangirira gundi UPC ndiye wangudde ngate tebajonyesanga famire y'abakaya Kibira Kaya Kibira te bakola ki bali bantu ba UPC bakakuse nga bafa bagala Abu Mayanja tebali ko mu UPC bachitakaga wera bonna babadde tebali abote balina buzibu agenze ku buzibu babulina ku obote yennyini nga onyigira oti agenze obugenzi ku ntaana yavodde ati oba otegeera yavodde Obuganda akyo avodde Obuganda baba aliwo ku mulembe gwennyini ogw'omuntu kale kabaka gwe babonyabonya abakwata Miria ne bamuwa obote be bakole ekirungi ennyo anti obote yali afuuse bweti olwo be bakole ekirungi bweti ow'emmamba si ye Uganda be bakole ekirungi abamuwa n'omukazi kimanyi abagenda ne ku mbaga ye ne bacacyanca ne bazina amazina kujja kagatunguuka yenyo sikaye nze nzijayo bye nalaba ne bye mmanyi gwokiwagira ekyokugendayo nze nga ayagala emirembe mu nsi ayagala embeera abantu baleme kuwalaggana ayagala kugatta abantu b'eggwanga lyonna babe nga beegasse ngendayo kubanga ne pulezidenti Museveni okulwana kwonna yalwana ng'ajjako gavumenti yaani yobote bakena teyabasembeza yabawa ebifu basesiri ogwala banyina bobote kakati ensi yetaaga abantu abategeera nga kojja kagatto owulira omusajja mu butuufu ng'anenya Bobi Wine nenga we bajja ku mativi bagamba twagalane nga bannayuganda olwo nakikuba akizza wuwe twagalane nga bannayuganda eno Uganda yaffe ffenna bw'atuuka Bobi Wine ogenda ku malaalo olw'okuba baba bakitegedde nti wano Bobi Wine eno empiki gy'azannye etulemye okugitaayiza abantu b'omu bitundu bino agenda kubajjamu akalulu amazo bagatta ekyo baagala bakirwanyise basikeyo ebyayita omusajja akugambye nti ogenda kuleeta omusiru eyasoma ebyafaayo nga nzi byakolebwa wendi byonna wendi kati ensi yeetaaga abantu nga bakojja kagatto naye ate era bangi ababimanyi nga beesiriwaza bangi ababimanyi nga beesiriwaza ne boogera ebyekisiru naye nga bamanyi amazima erwe sikulwisa eyo obudde bututwala kanti ndiggwa Fawusita Bitaano abadde kansala era nga ali ku kaadi ya National Unity Platform emyaka 5 egiyise oba ekisanja ekiwedde Fawusita Bitaano yabadde yeegwanyiza kaadi ey'obwa member of parliament Mityana teyagifunye kaadi eyo emwogezza ebikikinike mu byayogedde Fawusita Bitaano mwe muli okugamba nti abakulu mu NUP okuwa abakazi kaadi beegadanga kyesimanyi mu kwegadanga kuno n'abakazi abali mu NUP beegadanga ku bakazi ekyo kyesimanyi kubanga kino nkiwulira kuba n'aboogera mbu abakulu mu NUP bakozesa abakazi abajja mbu babawe kaadi kati enjagala okubuuza n'abakazi mu NUP bakozesa abasajja abajja bafune kaadi awo simanyi soko tuwe ku Fawusita Bitaano mutuweeko ekinene nnyo eddakiika emu. You die. If you talk, you do what? You die. Bana banji besides waliwo abaana ab'obuwalanze bemanyiiko nga babateekanga ne mu ki nga bamalanga bakozesa oba tolina ssente ng'ogenda owaayo bibyo nga owaayo bibyo okufuna ate waliwo n'abaabiwaayo ne batakola ki ne batabawa
okumanya abantu bannange. Okay, kakati ebyo Fausta byayogera oluvannyuma lw'okumumma kaadi naye nga baamuweeri era n'atugamba nti eri okugifuna yawaayo $7,000,000. Lwaki abadde nga tazoogera? Ekyokubiri atuyambe aleete receipt, kale si receipt, aleete obukakafu bulaga oba ayogera erinnya ly'omuntu gwe eyamuggyako ssente. Eyamuggyako ssente $7,000,000 zayogerako. Kakati yeekolera Itongwa yamutokwatidde layini era nzikiriza mukwano gwange nkukwasa Itongwa yeekolera ku Fausta 5 ojja tuterawo 5 wane ebbali otuwe yeekolera Itongwa. Kino kisika omuntu okugamba nti wadde kalabika kati naye kasita kategeera kati obadde kansala Makindi okumala emyaka 5 ku kaadi ya National Unity Platform. Wali okozesezzaako obwa kansala nga transport okuvuga okutwala emityana ku bw'MP. Ekyo ky'otalina kirina kuweebwa ekyo ky'olina. Wali okozesezzaako ku ky'olina okusobola okuwa ky'otalina. Gwe kennyini okujja obuzza okugamba nti nawaayo ssente nnyingi ku kaadi ya National Unity Platform okusobola okwesimbawo emityana naye era ne baginnyima. Kabonero akalaga nti oli disqualified bwe giba emirimu gyo gyali tegisobola kweyimirira. Naawe kennyini ng'omuntu nga wali tosobola kwekkiririzaamu n'olaba ng'ekiyinza okukuyamba kuwaayo tteretebwa lya ssente okusobola okufuna kaadi. The question is, wali osuubula ki? Emyaka 5 wagikozesa ki? Bw'oba walema okuimpressinga bakamaabo, wali osobola okuimpressinga abalonzi? Nga tetunnakushifutinga kujja wano kutwala walala ate nga tukuwadde ne ranka tukujja kuwa kansala tukutwala kuwa MP. Sooka olaga alipoota yo ku biki by'okoze wano. Emirimu emirungi egy'omukulembeze giringa ng'ekigambo omwana omujja na nnyina kyeyogerera. Omuntu yenna ng'oli incumbent mu kifo kyonna kitegeeza ekisaawe kibeera kikyo. Obudde obeera obulina okulaga nti ogwanidde okudda oba okusuumusibwa. Kangereze ku bigo eby'Abakatuliki mu Ekereziya Katolika. Father akoze obulungi ku kigo kino kireetera Ekereziya Katolika okumukyusa emuweereza ewalala. Lwa nsonga nti enkulaakulana gy'atadde wano aba agenda kugitwala n'eri. Nkulaakulana kiggwe gy'otadde Makindi gye tukusindika ogitwale n'emityana. Kyanjawulo ki ky'otadde Makindi ekiyinza okutusika kikutume n'emityana? Nga naawe wennyini tewekkiririzaamu ne baakusaba alipoota y'obuweereza abo basobole okuddamu okukuwa kaadi. Gw'ogamba wazingiramu tteretebwa lya ssente n'olitwalira abakulu baakubba. Ekitegeeza naye wali tokkiririza mirimu gyo ng'olaba oyina kukozesa nguzi okusobola okufuna kaadi ya National Unity Platform. Kyanjawulo ki kye wakola Makindi ekyo ekiyinza okusika bakamaabo bagambe nti genda okitukolere n'eri. Naawe wennyini okinoonyeza mu kiwato nga mazina. Yensonga lwaki ku bu interview bw'ozungako ennaku zino ng'embwa eyakuwunya mu bigere ogenda oyogera ku kintu kimu ssente. Nawaayo ssente so si mpeereza. Bw'oba wawaayo ssente kitegeeza ze walina ennyingi obuweereza tewalina bungi. Wewe ssente nnyingi ki ekikutuwogganisisa? Zaali zikumenya ng'empapula z'obuweereza toyina, ng'empapula oyina za ssente. Ki ekikukaayanya? Ki ekikutuwogganisisa? Era ki ekikujja Makindi w'oli incumbent ku bwa kansala ogende emityana? Ekikujja Makindi ogende emityana ate ng'okuva lwe wajja Makindi ogamba oyagala bwa MP mityana, kyekiraga nti Makindi obadde weesuuliddeyo gwa naggamba. Obadde toyina buweereza bw'oteeka mu kifo kubanga obadde okimanyi togenda kuddawo. Omuntu omusiru yakolera obubi kampani kuba akimanyi waliwo kampani endala egenda okumuwa omulimu. Naye nga kampani egenda okuwa omulimu egenda kukusaba recommendation okuva mu kampuni mw'obadde oweerereza.
katukitwale nti obadde oweerereza mu kampani gye bayita Makindye wakola byokola ng'ojeeguya nti erina okuwa recommendation ekuweereza ku mulimu omulala Mityana oba wakolanga mafaaya nti ndya bwange ngenda ab'e Makindye sigenda kubakolera kintu na kimu ab'e Makindye sigenda kubateeseza kintu na kimu kubanga nze sigenda kuddamu kwesimbirawo Makindye ngenda Mityana ekyo kyokka ekyakutwala Mityana ng'ate obadde oweerereza Makindye kyekiraga nti ab'e Makindye tobaweereza bulungi kyekikulaga nti obadde togwanidde transfer kugenda walala ng'eriko ne promotioni lekera awo okwekwasa ebintu by'ekijege eby'ekisirumbu nawaddeyo ssente zange nnyingi okusobola okufuna kaadi ya National Unity Platform bw'oba wawaayo ssente nnyingi bwali busirwa kubanga wayina obudde obulaga bakama abo nti bannange ngwanidde okuddamu okwesigibwa ngwanidde lekera awo okugenda ng'okuba abantu endusu ku TV ffe totulabikira bulungi ekyo nkikubuulidde kakati bw'oba totulabikira bulungi waakiri tuwulikikire bulungi that's why ntandise nkugamba lwana nnyo waakiri entegeera yeeyawukaneko ku ndabikayo baako ne kyosika omuntu okukulaba oba okukuwuliriza olabikanga Gasiya ate oyogera Gasiya njagala ssente zange enguse baako lisiiti gavumenti singa ekwata ssente z'enguzi teziddiza aziwadde oba gwe baziwadde nkiddamu gavumenti singa ekwata ssente z'enguzi teziddiza gwe baziwadde oba eyaziwadde kubanga zibeera ssente nkyamu lekeraawo okugenda ng'ozunga lekeraawo okulowooza nti ogenda kuraidingira mu kutanishinga ekibiina kyaffe gwe wennyini obadde incumbent ate ssaawa eno olaga ovuma ekibiina ekyakufuula kansala n'eyo endabikayo n'eyo entegeerayo leka kubeera kyesittaza mu bantu leka kubeera kyesittaza mu bantu wayina obudde obukumala okusobola okulaga bakama abo nti ogwanidde kaadi wayina obudde obukumala okulima obulungi olubimbi lwe bakuwa okusobola okukuwa olulala tewali gwe bagamba nti you were promoted to P2 ng'ate tagiyise P1 tosobola kuva mu kibiina kimu kugenda mu kibiina kirala nga tokoze kimala gwe wennyini obadde kansala e Makindye mu Makindye mulimu ebifo senga wali oyagala kusigala ng'oweereza ng'osinziira mu buweereza bwo walisigadde mu kitundu kyekimu oba osanga kyali kuwadde moral okukiweereza obulungi osobole okulinnyisibwa eddaala naye ekyo ekyakutwala Mityana ng'ate obadde oweerereza Makindye kyekiraga nti abantu b'e Makindye obadde wabasuulawo kati kali wano kagenda kazunza embalakaso TV ku TV, radio ku radio, YouTube ku YouTube banzirize ssente zange ze nabawa okusobola okumpa kaadi waziwaayo ne risiti ne bagikuwa waziweerayo mu tteeka ki waziwaani kanna kajja n'obujonjo bwako mu maaso konna kajja n'engeregezezaako oba kajja kalinga akayina ekikeeto kalinga nga akalumibwa amakkato kalinga nga akayina ekireego konna konna nawaayo ssente zange bazinzirize lwaki tewawaayo buweereza bwo lwaki tewayanjulayo buweereza bwo bwe bubanga bwaliwo ne Namboozi yawaddeyo ssente okugimuddiza ne Zaake yawaddeyo ssente okugimuddiza Hirudamani yawaddeyo ssente okugimuddiza Kayemba ne Rutaaya bawaddeyo ssente okugibaddiza Namugga yawaddeyo ssente okugimuddiza obutakuddiza kaadi kiraga bunaku bwa buweereza bwo imagine obadde incumbent ate ng'ogamba wataddemu ne ssente byonna bibiri lwaki babizize obadde wooli mu bukifaananyi ky'obuweereza ewantu ewamu ate n'oteekayo ne ssente era n'osigala ng'okyali rejected tolaba nti oliko ekikwotaaga kweyambulira ku muggamisana ttuku ng'ensi eraba ng'atoonaaba mata tolaba nga weetaaga kunaazibwa munnyo guno gwe bayita soroti simanya si soroti tolaba nga gwe weetaaga okunaazibwa oli incumbent n'oteekamu ssente ate era ne basigala nga bakumye meaning toli waffe kubeera na kaadi ya National Unity Platform ne bino byonna by'oyogera neebuuza nti eyasooka wagifuna otya
omuntu afaanana nga ggwe, omuntu ategeera nga ggwe, kaadi wagifuna otya? Omuganda agamba nti ne woosuza olumu obalawo. Naye yo kaadi ya National Unity Platform eyakufuula kyali n'otuuka n'okujja n'endabikayo n'otuwogganira n'amakkato gonna n'ekirege ekikwereeze n'entumbi. Gwe National Unity Platform oli giwaaki? National Unity Platform bw'otyo bw'ogisasuddemu. Basudde alina akayimba. Obuntu bulamu buyamba, naye nsaba obukozesenga ng'oziika bafu ku kyalo, kuba omufu abatategeera, kubalamu togwirananga, si ggwe obeera wabazaala, ne Katonda ojja kumunyiiza ng'oyamba abeeyamma byonna. Ojja kuba omunyoomeredde, omukoolera pulogulaamu, yebe yasalawo bajeere, waate n'obapangira ensi. Kakati kano akaakolebwa okujeera, mwakola ensobi okkapangira ensi. Nawaayo ssente nnyingi ze watundira ettaka lya kitaawo oba erya nnyoko. Watunda ki okuziwaayo? Bw'oba wazibwayo bwali busiru bwo, ate era bw'oba waziwaayo wali ku kaadi yaffe mu kugendayo. Totusiriwalirako. Kagira obujonjo mu maaso konna kajja kageregeza. Kalinganga kannawunu. Obukazi obw'olugambo ku mizigo kana akaalina okukola olugambo ku mizigo nga mukaba mutya kaadi yaffe. Naye yasooka okugika wakirabika yali nsobi. Kubanga si keekokka akammiddwa kaadi. Waliwo n'abazimmiddwa mu bifo mwe babadde baweerereza. Waabalabye nga baasamangako. Waliwo ne kennalabye akala. I don't know. Where is people power's future without Aidan Nakuya? N'okatunuulya n'okwata ne ku mutwe bannange. Where is people power without Aidan Nakuya? N'okatunuulira ng'obunnyo bukalinga obwala bw'embwa. Kasiriwala. Tosikiriza mu ndabika. Tosikiriza mu bwongo. Gwe Mukama omwebaza akyakutta oveewo, toyina mugaso ku nsi. Gwe ku nsi toyinaako mugaso. Kabadde Makindi mbw ate ngenze Mityana ate kagendeyo nga kayina ne promotion, naye ng'ate we kagenza okusaba kaadi mbu katuttewo ssente tekatuttewo buweereza. Meaning abantu b'e Makindi tewabakolera. Wakozesa ekifo ky'obwa kansala just kubba musaalo olw'okuba ggwe walina ekigendererwa ekigenda weesimbewo. E Mityana nkugambye nti omulimu gw'obaako gwe gukulikomendingira omulimu omulala, ekifo mw'obadde kisobola okulikomendinga e Mityana. Katunula ng'ono omutunzi wa stepu. Ekifo mw'obadde kisobola okulikomendinga e Mityana. Oba oyasama bwasami ng'ekibanganiya. Osiriwala busiriwazi. Ekisooka by'osesema bye baasesemedda, meaning osesema bisesememu. Byebyo bye boogera. Nopo etunda kaadi, nopo bannange etunda kaadi. National Unity Platform nene nnyo okusinga ssente zonna ze mwogerako. Kubanga singa ekizibu kyaffe oba obwetaavu bwaffe bwali bwakunoonya ssente, tumanyi wali ssente. Tutunuulira qualities. Tutunuulira grawundi. Okakasa oyina grawundi. Okakasa okoze grawundi. Ate ssente oba otwalayo zaaki? Gwe naawe wennyini oba tewekkiririzaamu, enguzi etegeeza kubuusabuusa ky'olimu. Ow'emmotoka empya tawanguzi ku luguudo. Ab'emmotoka enkadde be bawa enguzi ku luguudo. Gwe ki ekyakusika okutwala enguzi ku kitebe kya National Unity Platform ng'osaba kaadi? Ate ng'obadde olina obuweereza bw'osobola okutwalayo, then ataweerezangako ye agende naki? Obudde wabulina bwa myaka 5. Ekisaawe wakirina n'obusobozi wabulina. Gwe ssente ze waalikozesezza ku bizibu by'ekitundu wazisonda kutereka ku lwa kaadi, kugula kaadi. Wazitereka kusonda ku lwa kaadi. Kati nno okiguddeko. Empande emu eyiwa ekisero. Buli lw'oyayaana otatya okutte ng'oyayaanira ky'ogoba ate nakyo ne kikulema okukwata. Eyo entegeera y'abantu abasiru nga mmwe
abatasobola kukozesa kyemulina okutuuka ku kyemwagala oba abatasobola kulima bulungi lubimbi luno basobole okubongera okugenda okulima ewalala totusiriwalirako tetugenda kujogebwa bakazi n'obukazi tetugenda kujogebwa abantu n'obuntu tetugenda kujogebwa bategeera n'abatategeera tetugenda kujogebwa batunulwako n'abatatunulwako Faustina simanya Foster 5 Nalubega kawala ka Kinyozi weddeko sigwa tegerere ekibiina ki National Unity Platform era sigwa asalirawo ekibiina ki National Unity Platform lwe baakuwa kadi ani agikayanira ng'ogenda kuba kansala waliwo bwomu bw'oba wali ovuganya n'abalungi era abategeera nga tebakayana gwatunulanga ggwe era ategeeranga gujjawo obuvumu obukayana nga balina gwe bawadde kadi golowooza lwe baagikuwa tewaaliwo balala baakugiwa ne lwaki baagiwa ggwe onaabeera mulungi omu bannanga obudde mukyalina bungi mmwe abaana abato naye musiri David bino bye mugenda mwasaamirira eyo bye mugenda mukkakkanya obukulembeze bwaffeeyo obukulembeze bulinganga kutambula ng'oli mwana ekigo ekimu tekirobera mwana kwavula oba kutengerera n'ekimuyigiriza buyigiriza nti obadde tonnatuuka kutengerera ddamu okakate gwe bw'oba olaba emyaka 5 mingi nnyo okubeera ku katebe naye ate ogibaddemu mu kanso era walowooza mingi nnyo nti obudde tebugenda kuggwako emyaka 5 gy'obadde mu kanso gy'emyaka 5 gy'obadde osobola okumala ng'oli bbali oluvannyuma ne weeteekateeka n'odda abo bonna baanita Amongi be mwegomba baavuganya emirundi nga3 oba 2 nga bagwa ne badda bavuganya ne bagwa ne badda kakati gwe owulira ku first trial yo oyagala kuwangulirawo ekikula amangu kifa mangu sigambye nti waliwo abatawangulirawo oli asobola okujja ku mulundi gwe ogusooka n'awangulirawo naye bwe kiba kiganye olina okumanya nti dynamics z'ensi bwe zityo ensi leero ekusanyusa ensi leero n'ekudisappointinga y'ensonga lwaki bw'eba yali yatondebwa nga si ya museetwe emmotoka omanye ensonga lwaki eyina giya ezisoba mu emu kubanga etambulira mu mbeera ez'enjawulo egenda kusanga akasozi egenda kusanga omuseetwe egenda kusanga akaserengeto kati bw'eba n'emmotoka ekimanyi nti ensi teri fulaati gwe omuntu ategeera asaba n'emmere nga lwaki tokimanyi nti ensi teri fulaati nga ki ekikulemesa okukitegeera nti ensi teri fulaati ensi ebaamu ebisiriko ensi ebaamu ebiwonvu ensi ebaamu ebitutega naye ekikulu kulemerako na kugumiikiriza ensi tebagireetako kifuba ensi bagiraga bwagazi si kifuba ensi tebagisabisa kibuli ensi bajagala bwagazi muyina obudde Uganda tekoma lwaleero n'ebyobufuzi tebikoma lwaleero nga bw'obaddeyo emyaka 5 ng'abalala bakulinze gwe gwani atunulanga ennyinabo atasobola kulinda katunulanga akasirabo kalinganga namunnungu ani asula nako okanoonya otya feeling kano okayigga otya okukafuna osula nako n'otamanya nti ne mu buliri osuzeemu n'omuntu okuggyako ng'owulidde bikufumita kafumita kalinganga namunnungu kasiriwala kekamu ne kana akalamu where is nope without aida naku simanya nakuya n'okatunuulira era nga ddala nakuya nsi nga ddala nakuya nsi mwesiriwaza mwewuttaaza agwanidde amanyiire n'atagwanidde amanyiire kabadde kakansala ate kakati kali wano kabologa munnatwalayo ssente okufuna kadi ya national kati tewatwalayo buweereza abo kasiriwala ekisaawe kyali kikyo obudde wabulina obusobola okulaga bakama abo nti bannange nsobola n'obusobola okusaaliza abalonzi ba constituency gy'olaga nti bannange mulabe oli eri akola by'amagero bakwesunge mbulira mu Namintyana kwayinza okusinziira gwe Kiyenje akulonde
Mbulira munna Mityana kwayinza okusinziira akulonde kikyokoledde Makindye kikulondesa Mityana. Ekibiina kyo kyali kiyinza kityo okusindika Mityana nga tolina kyokoledde Makindye. Nga naye wennyini ku kibiina kyo wagendayo mbu na muteto gwa ssente tewagendayo na buweereza bwo. Muzirize ssente zange lisiiti eriwa. Waziweerayo mu mateeka ki? Mwe mwonoonye ensi. Omusirikale yenna ng'omuwadde enguzi n'atakolera ky'oyagala, manya nti omusirikale oyo mulungi nnyo. Manya nti omusirikale oyo mulungi nnyo nti enguzi yagiridde. Naye ate temujje ku kituufu kyalina kukola aba akuyigiriza olulala tokulembezanga enguzi. Kye kimu ne mu by'omukwano. Waliwo abasajja boolaba ne bakusobera nga tebamanyi kukwana. Nga balowooza sente zaabwe ze zikola omukwano. N'ebyo bya mukwano. Okuguliya tekusika mutima gwa mukyala era bwe ziggwawo ng'akola ki? Ng'aweta. Ne ebigambo byo, endabikayo, obuvunaanyizibwa bwo bye bisobola okusika omukyala n'agwa mu mukwano ogwa ddala naawe. Ssente si ye kamala byonna. Era by'okola bye bigula obwesigwa. So si ssente so waayo. By'okola bye bigula obwesigwa. So si ssente zo waayo. Era ekintu kyo bw'oba gw'ogenda kitambulizanga ku ssente, meaning oli disqualified okubeera omukulembeze. Kati abantu b'Emityana n'abaweereza ddinga ekkadi ogulangule. Ozeggula mulimu. Obuweereza babugula oba gwozeggula mulimu. Era mbuulira abatuuze b'Emityana singa bamala okukulonda ku ssente ezo z'oloma z'ogenda oyasaamirira mb'otaddemu nnyingi. Tobagambe nti nange ndi mu kwetereeza nafiirwa kingi nnyo. Nange nateekamu ssente nnyingi nnyo nina okwetereeza si ze ŋŋambo z'ogenda okugenda ng'obungeesa. Nga ggwe nkwesiga nkuwa akalulu kange. Abantu b'Emityana nga beesiga ekiyenje nga ggwe bakiwa akalulu kaabwe. Ekyo ekigulirira n'okugulira kifuna ekkadi osobola okugulira eweereza enze. Oba ekikuguliriza lwakuba nti oyagala mulimu. Then bw'onaamala okutuuka mu paalamenti abatuuze bakugambe kino nti bannaye nateekamu kingi nange nkyetereeza. Bannange nalya looni nange nkyetereeza. Buno obuyambayamba obugega obutawera bumukene buno temundeeteranga nze buno bumukene. Temubutusemberezanga buno bumukene. Katunulanga akaguddemu ennyinabo. Olina ennyinabo ate olya menvu. Kasiriwala. Banziriza ssente zange. Kale genda mu kkooti. Ku mannyoko Yiveni munsaasire. Genda mu kkooti Kasiriwala. Katunulanga olubuuya. Konna kalinganga omupiira gw'emmotoka. Katunulanga omupiira gw'emmotoka. Kalinganga olugave. Ensingo yake ewerako fuuti kagira okuta okugaza okulinga epaaka entumbwe neekako geekirako omuggo. Kagira olubuto olulimu nabbuguma. Konna katunulanga akalumu amakkato. Katunulanga akalumu ebisa. Katunulanga akagenda okusindika omwana. Katunulanga ekikeeto. Ko kennyini katunulanga ekikeeto kalabe. Kalinganga ekyeyubulo ky'omusota. Kasiriwala. Wamma baganda bange ne bannyinaze mwenna bafuutu soja abatambulira ku mukulembeze w'eggwanga olunaku olw'ejjo lwababeeredde luzibu nnyo emmotoka zaaseeredde era nsuubira bayingidde ku makya baasuze mu lugendo. Mwebala abaana, mwebalire ddala, mwebala obutakoowa era mwebala okukitegeera. Tiruno lwoya lwa mu nnyindo. Mwebala okugumira obulumi bwonna bwe musanga gye mutambulidde naye njagala obbaakiwalinga nti buno bwe bulumi obusembayo. Embizi ziri Kampala. Zibamanyiira. Mbuzo zaagala kaadi kugenda kulya. Mwe muli eyo munoonya buwanguzi. Si bwa kansala, si bwa MP, si bwani. Obw'eggwanga eryawamu. Obubizi buli eno ku kibuga. Buleekaana nga jazz bwasaamirira. Bwasaamirira enno nga butunuulikikako. Bwasaamirira enno nga buwulirwako. Naye entegeera yaabwo n'endabika yaabwo tesikiriza. Endabika yaabwo n'entuna yaabwo tesikiriza.
ekyomugaso kye buyinza okubeera nabo ku nsi kyekyokuba nga tubukangisa baana nti amalu bw'otaanaabe ngenda kuyita 5-5 ramula bw'otaanaabe ngenda kuyita 5-5 ajja kulya mpita omusasi pita 5-5 mwe tubakozesa kunaabisa baana nakwebaka baana bali mu campaign baana basanga ebizibu babawamba baseerera basula mu national park mu nsolo enkambwe ennyo motoka mwe ziseererera akajjegga kali Kampala kasaamirira kali Kampala kamanyiira ninze kaadi fune y'amatatu oba kitaawe agenda akuweeseze ku mannyoko onsaasire fune eya nnyoko fune ey'amatatu oba bakuwa ejjooka ogenda omuliseewo eyo emityana nti nange nfunye kaadi kayina ekibiina mwe kagenze naye kakyalondoola ebyeno kyekimu n'abo bampuuga muyina ebibiina bye mulimu naye ate nga mukyalondoola national unity platform era ekyabaluma mpuuga n'akugamba nti nupu project buli wabeera nupu ya Museveni naye ng'enkuŋŋaana ze buli kimu akigabana ne NRM abayimbi babuloga ab'amawulire na buli kimu abigabana ne NRM ayimbye kulala ya NRM omusanga mu ya Mpuuga ate Mpuuga akugatuli ba Museveni buloga awolereza NRM omusanga awolereza Mpuuga ani atambuza content wa NRM Sabula TV eya Mpuuga ate etambuza n'ebya NRM olwani project abayimbi abayimbira NRM obasanga wa Mpuuga Gravity omutujju wa NRM Alani Skinny wa NRM baani basitesha ba NRM naye ato tekibagaana kubasanga wa Mpuuga gwe wali olabyeko ambasada wa Airtel ngera ambasada wa MTN mu kaseera kekamu bw'obasanga mu kaseera kekamu meaning waliwo partnership DF bwebeera BBS CBS ye NRM DF bwebeera BBS CBS ye NRM byonna babigabana babuloga babagabana abayimbi babagabana abogezi babagabana bannamawulire babagabana radio bazigabana era okuleeta owa Mpuuga mu studio ng'oleesemu n'owa NRM obeera oleese baaludda lumu temubaamu wa opposition kuba bavaamu bakkaanya tewabaawo kuyomba kubanga ekiba omwo kiba kyakuvuma Kyagulanyi then ng'ajja n'embalabi omanyi bana project n'embizzi etayogere so kitegeera nti gwe project kuba ebikola mu project tools za Museveni ze tools naawe z'okozesa mu campaigning zo then ani abeera owa project n'agenda buli waalaze omanyi bano ba project fe tetujja mu kinyumo kyokka ate waayogerera waliwo eyabadde ku laale ya NRM eggulu ng'era zina kuyiye abamuwolereza be bawolereza NRM abatuvuma aba NRM betumanyi be bawolereza Mpuuga era be bamutambuliza content abayimbi n'empewo byebimu babikozesa lumu ne NRM ekya NRM kiba kya Mpuuga n'ekya Mpuuga kiba kya NRM enkya najja manyi project mujjira amayuga muyina ebibiina mubeere mu bibiina byammwe mwogere ku bibiina byammwe mukuze ebibiina byammwe mwesonyiwe national unity platform naye erimu olubimbi lwayo omanyi bano tebasobola kujjako Museveni of course tuyinza obutasobola singa tubanga tetwesonyiddwa gwe kyokola kimujjako oba kyonkola kindeetera okumujjako manya nti bwemba simujjeeko bubadde busobozi bwo oba busobozi bwo kulafuuba nakwo kubanga kikulafuubanya buli lunaku kulaba nga nze sijjaako Museveni era kikunyumira nnyo okulaba nga nze sijjaako Museveni kubanga Museveni wo gwomu ne Museveni mugatta ebintu ne Museveni mugatta essowaani ne Museveni mugatta ebikopo ne Museveni mugatta emizindawo ne Museveni mugatta empewo ne Museveni mugatta babuloga ne Museveni ojja ate otutulikirako obubalabe bwo ate munnaye tewakwata mu kizigo n'oyeruka weeyerusa bw'oba weeyerusa feesi n'obwongo bweruse bangi
beeyerusa bafaana n'abazungu ate nga bo obwongo busigadde bwakiddugavu. Waliwo omukyala ye yagaana okwesiiga ebizigo n'agwa bugwi mu pipa ey'ebizigo afaana n'abazungu kyokka nga tentegeera. Yakidongo nnyo yo tagyerusiza. Kali bw'oba oyerusa feesi n'obwongo lwana nnyo obweruseeko. Abantu b'Ekaseese ebigenda mu maaso Ekaseese mu biraba byonna. Gavumenti eri ku bulamu bw'abantu kwezannyira zzaala olw'okuba eyagala okubatiisa ebigenda okuddako mu kulonda, olw'okuba eyagala okubalaga nti emmundu ettabweti. Gavumenti yeetema abantu ebijambiye Kaseese. Kaseese teriyo bulumbaganyi bwonna, Kaseese teriyo butujju bwonna. Gavumenti eyagala okukozesa embeera y'e Kaseese mwenna okubatiisatiisa abantu b'e Kaseese nti ebintu bibeera biti, n'okubalagirako mmwe abatali Kaseese bwe munaatweŋŋanga tugenda bakuba amasasi tubatte. Byonna ebigenda e TZ ebigenda mu maaso mu TZ babiraba. Kakati baagala kubibagema nga babibatiisa nga akaseera tekannatuuka. Naye nkutegeezaako ggwe munnayuganda, funa Lord Krishna osirike bwecce. Omupiira gw'emmotoka guli ku ssente mmeka omupya? Emmotoka yange tekyalina mipiira. Omupiira gw'emmotoka guli ku ssente mmeka? Nguze omupiira ne Lord Krishna osirike. Emmotoka yo gwe erina omupiira? Tegulina. Ejja kuleetera akabenje, genda ogula omupiira ogutereke ku mmotoka yo. N'ebibiriti tukyagala amasannyalaze gagenda nnyo ennaku zino. Amasannyalaze tegakyatwesiimisa ennaku zino. Beera n'ekibiriiti bannange, beera n'ekibiriiti. Abasajja okuva lwe bajjawo umeme ne bayita simanya UED, amasannyalaze gayongera okubeera ag'ebbula gagenda. Beeranga n'ekibiriiti mu nnyumba. Aye tokkiriza emmotoka y'okutambuza omupiira ogw'emmumbu agenda ogula omupiira gw'emmotoka. Nze yeekolera Itongwa. Mpozi baganda baffe abakomyewo leero e Kampala enkya bagenda kusimbula naye amazzi. Banange tewali ssente. Banange luno lwoya lwa mu nnyindo. Banange abaana bayita mu bugubi. Banange abaana batambulira mu bugubi. Tambula nabo naawe obeera ekitundu mu kukyusa ensi yo ng'obagulira ku mazzi, ng'obayambako ku bwe bagenda okusula. Zannya paati yo kubanga nabo bazanye paati yaabwe ng'obaweerezaayo ku bokisi y'amazzi ku 0754 7 6 9 0754 7 6 9 ereeta amanya nti Sentamu Lameke. Nze yeekolera Itongwa. DPTV Uganda, Dawn People Television.